Mwena abeekuumidde ku Salt TV tusanyusa okubanga ate tuzzeemu okusinkana olunaku olwaleero. Mutebi Robert nannyini field ge mannya agange, ebeera Unveiled Experience, program we tubatuusizaako butya eggwanga Uganda n'ebweru waalyo bwe litambula, nga tufeefetta tutuuka mu bitundu n'okusinkana abantu eb'enjawulo, ne tuba nga tubatuusaako embeera ate mmwe gye muba temumanyi oba gye mwandyetaaze okuba nga mumanya olw'okuyambibwa kwe mwetaaga nga mmwe na bano ate be tuba ate tuli nabo. Nga bwe nakutegeeza nti ndi mu kaweefube kaakati ow'okulaga si bikolobero ebiri mu maka byokka, naye ate natandise okutunuulira abasajja basevuduvutto butya ate bwe boonoonamu abaana baffe abawala abato ddala. Bassedduvutto bwe nkyogera okitegeera. Ensonga y'abali ab'ekikandwa yo nkyagikutte na maanyi, era obudde bwonna oyo omuvubuka eyali awambye abaana babiri n'aggyako omu n'amusigaza ab'emyaka 12, 11 ne 12, kati baayingidde mu mwaka omulala. Tujja amugoberera era naye bw'aliba akwatiddwa gwe beera ku Salt TV. Tutaasa mabujje ye program gye tulimu kaakano. Kyewuunyisa nnyo nti omuntu ayinza okuva eri ne yeegomba omwana gw'atuuse okuzaala n'ayagala amukozesa eby'ensonyi. Si kye kyokka, nga ye alina abakazi b'otamanyi na muwendo, naye ng'ekitimatima n'ekyoyooyo kimugamba nti olina okubeera n'ow'omwenda 10, 11, 12, 13. Ensi singa enaagenda bwetyo ffe ne tutuula butuuzi, balitusalira omusango nti ab'amawulire mwali ludda wa, ng'ensi eyonoona abaana oba nga abasajja bayonoona abaana. Si kampeyini ya kubalabisa kubaswaza na biki, naye ate bw'oba nga toswala ng'oggyamu empale ku mwana gw'otuuse okuzaala oba ku mwana ow'emyaka 9, 10, 11 ng'omuggyiramu empale naye n'ogimuggyamu, oba osaana ensi ekulabe. Ffe tuba tetukusalidde musango, ensi eriba eri gukusalira. Tubaniriza ku pulogulaamu eno gwe tuleese tumugye mu bitundu by'e Bwayiise, era gwe tugenda okutambuza naye pulogulaamu eno. Poliisi ey'e Kawaala ne Wandegeya be bali mu mitambo gy'omunoonya. Bw'omutunuulira nga bw'omulaba awo olabira ddala omuvubuka oba omusajja ow'ekitiibwa. Akikiwale bwe natunuulidde ebifaananyi bye bye yateeka ku status, naye mpita ku kyalo kkakasa nti ddala yeye, ne neewuunya nga bwe ŋŋamba nti naye ddala ensi eragawa, ensi egudde eddalu. Ekifaananyi mukiraba awo, naye nange ku ssimu yange ku nnamba ye kwennyini nataddeko Bwayiise Ddifayira. Ekifaananyi ekyo kwekiri. Asobola okufuna buli mukazi ow'ekitiibwa mu ggwanga Uganda n'ebweru waalyo ku ndabika ye, oba oli awo ne byalina bye mpuliddeko aba asobola. Ne ku ndabika ye n'aba ng'anoonyaayo obwana obuto ddala bw'oyinza okugamba nti atuuse okuzaala. Nga bw'akola ebikolobero ebyo tetujja kutuula butuuzi ku gwe agenda mu maaso n'okutulaba. Tetumusalira musango kubanga naffe tetwagala gutusalira. Wadde byonna, wadde abazadde baaloopye na biki biri ku poliisi na biki, ebyo kkooti yerisalawo, ffe tukuleetera mboozi. Kuba tetusobola kukulaga mboozi nga gwe balumiriza tetumukulaze. Si mu bubi, abalinga bano basaana ebibonerezo nga by'amaanyi ddala ddala ddala. Ekifaananyi kino kimulaga wano ataddeko the Genesis Apostle Buteeraba Lubega. Don't miss online services, empowering counseling. Ono yayita abantu, yabayita ku online counseling oba services. Omwami ono yayagala okukansolinga abantu, naye nga ku baana ba banne ekwazze nayonoona. Agenda kwempoweringa ani oba agenda kansolinga ani? Bw'aba agenda kansolinga, agenda kansolinga mu ki?
abagenda mu bana abeefuula bapooso, mu bana abeefuula bannabbi, mu bana abeefuula baki, mubeere beegendereza. Ono wano yeeyita Apostle Buteera Balubega, era ku posita ye ataddeko don't miss online services ezirimu okwempawalinga no kansolinga. Emboozi ye mujja giwulira, mujja kukkiriza nti abantu abamu betulowooza nti bebatukulembera oba mu nzikiriza oba mu ki, mu butuufu batutwala mu geyeena. Totutwala mu kkemebwa naye tulokole mu bubi. Kyo kyokka kye nnyinza okugamba, kubanga obwakabaka bwa Katonda bubwo, ekyo ekisinga obukulu. Naye bwe tuba nga tusaba essaala ng'ezo nga tulina abantu nga bwe bati, mu butuufu ensi ejja kuzikirira nga n'ekyokwewozaako tetukirina. Spiritual Healing Fellowship ataddewo ennamba z'essimu, reach us on, simanyi oba eno esembyayo 50 y'ennamba ye, mmale kulaba ennamba ye, ya 350 ataddewo n'ennamba ye wano, kati akugamba nti mutuukirire ku ebyo. Ennamba zezeezo 350 n'endala ye MTN esembyayo 405, era agamba Spiritual Healing Fellowship ayagala kubanga akansolinga abantu omukulu oyo gw'olaba, naye ng'abaana abato ekyalo kyonna akikabasanyizza, akimazeewo ebwayise mu kafunda ku gw'alaba unveiled experience. Akikola atya? Ngenda kusooka n'omwana nga sinnafuna maama, asooka atubuulire amusisinkana atya. Y'omu ku bangi abeeyiwa kakati ku poliisi e Kawaala okutwalayo emisango nti Ssedduvuto ono akabasanyizza abaana baabwe, nadda ne mu katine yeewogoma. Oli otya? Yogera nnyo. Oli bulungi? Amannya tojja gaŋŋamba. Nze kankuyite lya Linet lye nkutuumye. Linet oli bulungi? Tombulira ssomero gy'osomera, naye osomera ga kirasi ki? Primary 7. Primary 7. Kansubira ojja kufuna buna. Wangi? Kaali. Wangi? Kaali namwe mwali kunsabira. Kaka Lineti. Linet. Kaakati Lineti. Oba ntandikire ku ky'okubuuza Lineti. Omwami ono gwe tulaga mu kifaananyi omumanyi? Nsha. Iye. Omumanyi ng'ani? Mmanyi nga Lubega naye mu galagi baadde bamwita. Mmanyi nga Nicholas. Mu galagi baadde bamwita Lubega w'emipiira. Akola ki? Akanika mipiira? Ateekamu mika. Galagi abeerawo yekka? Mulimu abantu abalala. Mulimu abantu abalala? Iye. Kaakati njagala onnyumizeeko. Sooka okwata omuzinga olugo. Lubega oyo akola mu galagi wamulaba otya? Ku galagi? Lubega oyo wamulaba otya? Twamusangayo. Waffe twali tukyabeera waka. Maafe n'ajja okukola n'omukozi. Kati ekiseera kyatuuka nga n'atugamba tugendanga naye tumuyambengako. Ani? Maama. Ne tugenda. Naye twasanganga amuyita kkojja ne tumubuuza, amuyita kkojja azaalibwa ne jjajja. Abatulaba kino mukiwulirize bulungi nnyo. Kino mukiwulirize bulungi nnyo, muteekeyo amatu. N'abantu bano be twesembereza mu bika, mu mawanga, mu biki, omusajja n'ajja ewakaawo n'ogamba abaana bamuyite uncle, bamuyite daddy, kati wulira bino bya kkojja, sijui jjajja. Omusajja ajja ewaka w'omuntu ne yeefuula jjajja w'abaana, n'atandika okukola ekisabajjajja kye bakola ku baana.
naye nga tabeeranko jjajja w'abaana n'akola ekisa n'ayitawo. Maama abanjulira kojja ono mumubuuza nti ki? Nti azaalibwa ne jjajja waffe n'atugamba nedda yeddira gwe kumu ne maama wange. Maama Wankima Simanyi. Ngabi ebeera Ngabi Olubega. Maama wa Ngabi. N'agamba mbu abeera amuyita kojja naye nga tebayinaako Luganda. Ne tubeerawo nga twagendanga ne tumubuuzaako naye nga buli we tutuuka muganda wange yasooka okugendayo okumubuuza n'amugamba akole ki? Ampite. Muganda we mulenzi muwala? Mulenzi. N'amugamba ampite mubuuza. Ng'agenda mu galagi? Ye. Nampita ne ngenda nga ne mmubuuzaako nekola ki? Ne tukomangawo. Muganda nga bw'agendayo agamba mpitira ne Linet? Ye. Atubeerawo. Kati olwaddako ng'akola ki? Nga tujja ku mulimu ng'agenda ng'amubuuza. Nange era ampita nga ngenda mmubuuza nga nkola ki? Nga nvaayo. Kojja? Ye. Eyeddira ogumu ne maama naye nga si kojjaawo owa ddala. Ng'akola ki? Nga jjo neera addayo ng'amusaba ssente kuba twali tugenda kunywa caayi. Ng'amusaba ssente nga bamuwa nga baamuwa nnusu 100 ne bamugamba mpunonza mpeeko 5 naye atwaleko 5. Kati twali tuyombyemu n'oyo muganda wange ne mugamba akole ki? Asigaze ssente. Zisikola kisaagala. Kati ye kirabika kyamuluma ku mutima obutakwata ssente. Jona? Ye. Nenkola ki? Ne mbeerawo ne nnywa caayi naliirako mmere. Kati olwamala n'ajjawo ku mulimu n'ambuuza lwaki nakuwadde ssente n'ozigaana. Nze mukulu we. Ne nzigaana kuba nadde sirina kye njagala kukola kikulya. Nga kojja yakubuuza Lubega? Iye. Nti lwaki nakuwadde ssente n'ozigaana? Iye. Mugamba nadde sirina kye njagala kulya. Njagala kulya emmere yokka. Ne caayi. Agamba kale tewali buzibu. Ne tubeerangawo nga ye agenda n'amusaba ssente nze ne nzigaana. Addako ye yennyini yajja n'aŋŋamba naye tolaba ng'ekyo kiba kiruma okuwa muto wo yekka ssente? Ne mugamba nze tekinnuma. Ne tubeerawo. Jona n'addayo okumubuuzaako n'amugamba ampite. N'ampita. Kati nga mbuuza maama w'omuto lwe nazzeeyo ku Lwokutaano yaŋŋambye baggulidde eddagala n'okola ki? N'ogaana oddikozesa. Ne mugamba nagaanye oddikozesa kuba nadde simanyi we balikozesa. N'agamba naye ng'okakasa baaligulidde n'ogaana. Ne mugamba ye nagaanye kuba ekintu kye simanyi sikikola. Ewaka waaliwo maama wo omuto? Kuba nali neddira gumu naye. Maama w'omuto? Atali maama akuzaala? Ye. Naye nga naye abeera waka? Ekitegeeza maama w'omuto nga beemanyi ne kojja Lubega? Naye yamusanga eyo ku galagi. N'agamba wagaanye oddikozesa? Ne mugamba saagala ddikozesa kuba sikola ki? Simanyi we balikozesa. Naye nga ku ssomero baali batugamba tujja kukola ki? Tujja kuyiga. Nga nze sigendayo lwa 6 kuba nali sisoma. Lwa 6. Baali bagamba mujja kukola ki? Baali batugamba nti no buli we tumala okusoma ssaawa 7 tugende nga mu kiraasi endala gye tuba tukola ki? Gye tuba tukolera. Abawala? Ye. Ddagala lyaki totya kwogera? Lyakusika. Nga nze sikola ki? Sigendayo. N'okola okuyambako maama nga we yali agambye. Katono nnyo abatulaba oba nkinnyonnyole ntya oba mpite ya siniya bakinnyonnyolera kino. Muzzukulu wa Kawere. Kozi Kawere? Muzzukulu wa Ggonjo. Bino bigwa nnyo ewammwe. Oli musajja muganda. Omwana kyayogedde amujja tusonyiwa.
eno mu region eno mwe tuli eya Buganda waliwo age abawala kubatuuka ne babasindika mu basenga baabwe ng'ekibasindisizaayo akubayisa mu mutendero ogwo ndowooza bwe nkibikkabikka kubeera kukyalira nsiko lwakuba omwana akikubyewo ye akikubyewo bukubi bw'atyo sijja kijjamu kuba kimpiseeko naye nga kiba kyakukyalira nsiko at this stage kati baabawa eddagala ndowooza balikozese mu kukola ki oba libayambako singa bafunye obuvune oba libayambako mu ekyo nga bwe nkigambye ntera okubeera omuwemu olumu naye kimpitiriddeko obuzito so kaakati ndowooza kojja ono yalumika n'amanya nti omwana ono engeri gye yamulinamu interest nti engeri gye yali amwegomba ku myaka gye emito gino wa P7 yamanya nti bamuleetedde eddagala eryo Rita Kamya ajja kunnyambako ne Flavia Luyiga ndowooza ne Justin Birungi Kayembe Nazzikuno nga ffe gye twakulira zibeera ntengotengo n'ebirala zibateeka mu byoto ne bavumbika obulumi bwali bungi wadde siri mukazi nenakulanga n'abawala naye kati ndowooza waliwo ebintu bigenze bikyuka birimu n'eddagala ndowooza oba nalyo lyeryo simanyi naye omusajja ono asedduvuto ono yagenda maaso n'amanya nti balireetedde akaana kano akawala akato so awo watandikira okwagala okufuna access ku mubiri gwe eddagala balikuleetedde walikozesezza biki omulaba kati yeenaazaako ensonyi noono okumuggyako ensonyi ng'ayingirira awo ku ssomero gy'asomera ono balinanga sessions z'ekyo buli luvannyuma lwa classes ku Saturdays naye kati ono olw'okuba ndowooza teyazaatendenga olumu kati ndowooza maama ajja tubuulira n'asaba wakikole bw'ati bwe tujja bigira nga tusinkanye maama so kaakati Ssedduvutta amanya nti kaakati waliwo ekireeteddwa omwana ono kyagenda okukola ki okuba nga akola kati akubuuza nti ki nambuuza maama wo yagambye yakuleetedde eddagala n'ogaana oddikozesa nemugamba ye kuba sikola ki simanyi ddikozesa era naye akimanyi n'emputtu sijja ddikozesa nga sikola ki sibimanyi naŋŋamba ngenda sirawo nkuyigirize nemugamba saagala kuba ne maama wange naye bwe yali alireeta yali takimanyi kinkola kindimanyi ne tubeerawo nga ye yagamba nti agenda kuyambako okulikozesa neŋŋaana ne tugenda ne tubeerawo era enkeera ne tukomawo naŋŋamba nti nno nagambye okuyigiriza n'okola kinooga mugamba ye kuba saagala kati tolina kunnemerako njabuuza maama eyaligula annyonnyonnyole bulungi kuba olw'omukaaga saabeerangayo ne tugenda ne tubeerawo ne maama nga tumuyambako emirimu n'olulalira n'ampita naŋŋamba mpuna webaka wano oggyemu ki empale ne mugamba maama wange yaŋŋaana okukola ki okuggyamu empale n'agamba nze akugambye ne mugamba nedda ne ntambula ne ŋŋenda n'abeerawo n'atuma muganda wange olwo nalwo olunaku ne luziba ng'amutuma okukola ki okumuleetera obuwunga bw'emipiira ne tubeerawo kati nze nga namala ennaku 2 nga sigendayo mmubuuza ne kimunyiiza iye antuuka ne mbeera ne maama naye kimunyiiza n'addamu era n'atuma muganda wange omulenzi ne ŋŋendayo ne mmubuuza n'aŋŋamba nti no kye naggambye wagaanye okikola ne mugamba ye n'aŋŋamba kati ogenda yamugamba ki yamugamba agenda oyite muganda wajja ambuuzeeko n'ajja nga n'ampita olumu nga mbeera busy naye ne ŋŋenda nga ne mmubuuza ne nkomawo tikwolwo n'aŋŋamba mpuno n'agamba ekintu ekyo kikola n'ogaana kati ŋŋenda kukuba ne mugamba saagala nali nfuluma yankwata omukono tujja balagakoko obu distance eri ewaka ne garage eno kyemmanyi tesiwala okuva ewaka okutuuka ku garage
iye tusoose kuseesetukamu olw'embeera eya privacy mu mboozi eno naye tujja kuddayo ku kyalo tubalage obuwanvu obwo. Yakola ki nankwata omukono nanzigyamu empale lwampaka. Twali tukyali era mu holiday mu January. Eno ewedde nemugamba naye ngenda kulopayo ewa maama naŋŋamba nti nno ogeza n'omugamba ngenda kukuba era kolo neesirika netubeerawo n'agamba sanga mpu sisoma bulungi nina okutwala ebitabo nensoma kifo ekyo yambako maama. Kati bwe yakuggyaamu empale naye yajjamu ezize? Iye bwe twabeerangawo awo n'aŋŋamba mpu nno ndeete ebitabo nsome nentuula awo kumpi ne maama. Alina ki yakola naawe ng'aggyeemu empale nga naawe akuggye? Yaŋŋamba oba tokozesezza ddagala mpu nno bakoonako ne bukola ki obuntu ne bujja nankaka nti akooneko bujje? Iye era n'akoonako? ne tubeerawo ebitabo we nabireeta nga okusomera ewa maama nga ngobawo nga ŋŋamba genda otuule eri oyo yennyini Lubega neŋŋenda nentuula eyo nensoma. Ewuwe? Iye mu woofiisi ye mwatera owummulira neŋŋendangayo ng'olumu ansangayo nga neebase ng'afuluma ng'olumu mbeera mpulira n'afuluma nannemerangako ng'akiŋŋamba. Teyakoma ku ogwo gumu gwe yakwambula? N'addamu ogwokulala ne mugamba emirundi giweze ebiri wesigala maama ajja kukola ki ajja kunnyiigira n'agamba nti nno n'ogeza obimugamba ngenda kukola ki nja kukuba. Nensirikanga naŋŋamba mpu nno tolina kubeera kumpi ne maama wo ne mugamba lwaki n'agamba maama wo olina omuleka n'akola ki n'akolanga yekka ssente olina okuva mu bavubuka b'omu garage. Nembeerawo nensomanga ebitabo n'akiddamu era akozesa enkola y'emu? Iye yakwambula iye n'okukola biri bye wagambye? giwera emirundi 10 kati ku olulala ne giwera ku Sunday nga tukola ki katuyingira February ku Sunday nga ngenda ku church ne muto wange twasooka ne tujja ne tunywa chai kati awo wetukolera n'ayitawo omuwala ng'omuwala taliiwo n'atuma omulala n'amugamba tannadda ye n'ajja ne yeetuukira yamusanga wali eri ng'azannya n'amusika n'amutwala ffe ne tutambula ne tugenda ku church. Omuwala omulala mukwano gwammwe? Naye nga muto? Yali muto. Ffe ne tugenda ku church bwe twakomawo twasanga maama nga bali awo batudde bali mu kunyumya nga nze simanyi kigenda mu maaso. Katono nnyo kuggwe atulaba. Bino byonna ebiri mu mboozi y'ono omwana byakuyiga. Maama yasembeza omuntu abaana ne bamulowooza nga wa famire n'abayingiramu ku kyalo bonna abazadde abalina abaana abawala n'ababefriendinga n'abafuula ndowooza kaŋŋambe bade kati abaana baabwe n'atandika bafuula gezesezo nga kwagezeseza buli kyayagala n'okwemazisa ng'omusajja nga byonna abikolera ku baana bano abato. Byebyo ono byanyumya lwakuba ebimu tabitegeera bulungi. Oli yamulimba nti nsobola okukola bwe nti kino ekyokukyalira ensiko nze ne nkikuyambako ng'akozesa busajja bwe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Omwana emirundi yagibala ate nga nagyo gyandiba nga gye mitono. Simanyi oba yamupenetratinga
awo siri sure naye omwana agamba nti yakolanga olulimi luyinza okuzitowa. Tugende mu maaso. Twakomawo okuva ku church twasanga bamaama nga batudde awo. Buli lwe yakwambulanga empale alinayo kye yakuwanga, alinayo kye yagambanga nti genda na kino, alinayo ekisikiriza kye yabadde akuwa. Talina kye yampanga, olwamalanga n'aŋŋamba tambula ogende onviire. Todda nga ŋŋenda. Ng'amaze ye by'ayagala. Ye. Nga ntambula nga ŋŋenda. Nga mpita ng'olumu sijja era n'olwasembayo lwe twagenda ku Sunday yasooka kunoonya nze. Yatuwa jjo najja ampite ne mugamba gwe tolaba nti nina emirimu gye nkola maama aŋŋambye muyambeko ne sigenda. Kirabika ne kimunyiiza n'ayita oli omulala nga naye taliiwo. N'atuma era omulala. Oli mwenkana? Tetwenkana. Oli alina emyaka 9. Muto ku ggwe? Ye. N'akola ki n'amala ye ne yeetuukira. Yamusanga azannya. N'amusika. N'amutwala ffe twabifaako nnyo kuba yali amugambye agenda kulongoosa ekiyumba ky'enkoko. Ffe tetwabifaako ne tugenda ku church. Tukomawo maama era twamusanga awo bannyina. Maama n'ambuuza nga nti omugamba kuba maama nga mumanyi yali mukambwe. N'akubira jjajja already nateranga okubeera ne jjajja. Naye jjajja ne nkola ki ne mugamba. N'omugamba ekituufu? Ye. Wamugamba otya? Yambuuza oyo omusajja omumanyi bulungi? Ne mugamba simumanyi bulungi nnyo naye bagamba yeddira gwe gumu ki naawe. N'ambuuza kati kiki ekyakulemesa okugambanga maama wo? Ne mugamba yaŋŋamba ajja kunkuba. Jjajja n'amubuuza asinga maama wo okukuba? Ne mugamba nedda. N'aŋŋamba lwaki kati tewagambanga maama wo? Ne mugamba kuba yaŋŋamba agenda kunkubanga. Nange ne nsirika. Bwe nakubanga jjajja nga tayagala nkubire ku ssimu ya taata. Bwe nakubiranga jjajja yali tayagala nkubire ku ssimu ya taata ng'ayagala nkubirenga ku yiye. Ani? Oyo Nico. Era twagenda lumu e Bwaise ne tukubira jjajja. N'akomawo n'ambuuza ng'oluddeyo mubadde mukola ki? Ne mugamba tubadde tutudde awo ne taata mu katale. N'agamba ng'obadde okolayo ki? Kkojjo natubadde twogera ne jjajja. N'atubuuza zze ne tumugamba atubadde twogerera ku ssimu ye. N'agamba nti nno kati lwaki omukubira ku ssimu ya taata wo? Ne mugamba kuba mbadde kwe njagala okola ki? Okkubira. Naye ennamba nabadde ngyerabidde nga ye agirina. N'anyiiga ku olwo ne kimuyisa bubi. N'aho tugamba mutambule mugende. Yatuuka n'afuna n'obuggya. Olwo jjajja wamugamba ki? Jjajja byonna nabimugamba. Nti ki? Namugamba nga maama bwe yangulira eddagala ne ŋŋaana oddikozesa. Oyo maama muto n'ankola ki? N'abimugamba. Jjajja yanyiigako era ku olwo n'ayomba. Ono Nico oba Lubega wasemba ddi okumulaba? Nasemba kumulaba ku Sunday. Olwo teyabikola? Olwo nagaana okugendayo. Nagaana okugendayo. Kati olwo yasemba ddi obikola okyajjukira? Yali January nga 21. Awo nali ntandise okumweggyako.
Baana bano tebamanya nti abikola. Yabagobangawo tayagala abakole kibajje mu galagi neeri gy'akolera nga bw'amala ng'agenda ng'ayita abalala ng'abagamba bajje balongoose ekiyumba ky'enkoko. Yalinawo ekiyumba ky'enkoko? Kuba waliwo ekyali ebweru nga munda mwe zisuula era omwo mu woofiisi ye bazisiibya bweru kati nga balina okujja ne bakirongoosa ne munda mu woofiisi ye ne bakola ki ne balongoosaamu ng'abawa ssente. Ayita balenzi? Yali ayita bawala nga bwe bagenda ne bakirongoosa. Wamanyako ku balala be yali akola ebyo bye yatwalanga nga gwe bwe yakutwalanga? Lwali lumu nali ngenze omumubuuza kuba omuwala era naye yali asabira ku kyaki ng'atera okujjaawo nga tetusoogera nnyo naye nga mmubuuzaako bubuuzi nti olwaddako nagendayo nali ngenze mumubuuza nti nno enkoko gundi baamaze okulongoosaayo ew'enkoko ne ŋŋendayo namusanga ali ku muwala n'aŋŋamba ggwe tokonkona ne mwetondera ne ntambula ne ŋŋenda ne mmulekawo. Ng'ali ku muwala ani tomwogera mannya? Omuwala erinnya nali sirimanyi. Nga waawa? Simanyi kuba yateranga kujjaawo olumu namusanga na ku kyaki ng'asabira eyo. Ng'era bweyambudde? N'agamba ggwe tokonkona? Yambuuza ggwe tokonkona bulijjo wani n'okonkona leero nga tokonkone ne mugamba bansonyiwe ntambula ne ŋŋenda ne mbalekayo. Kati olulala n'akima ggwe ate? Anyway, ensi mwe tutambulira erimu ebyewuunyisa bingi, ebimu tebikkirizika nno mwana wattu naye ate nno nga bituufu. Obuwala obuto ku kyalo abumazeeko, abakulu nabo abali bbize, n'olaba akatogo ku musajja attuludde ali ku baana nga n'abamu abazaala. Nno kikwata nnyo kati ku bazadde mmwe abagenda mu maaso n'okulaba unveiled experience olunaku olwaleero. Omwana wo gw'oli naye ewaka omukuumya otya? Ono yabeerimbikamu n'abatuulamu n'amanya na buli kimu ekikolebwa ewaka, n'amanya n'okumanya nti ono omuto nnyina yamugulidde eddagala mu lulimi olwangungu ery'okukyalira ensiko, n'amanya n'obunafu bwe buli, ye n'atandikira awo nti kaakati eddagala nze njo ddikuteekayo, nze njo bw'oba tolikozesezza nze nja kukuyambako oddikozesa. Okyamulabako? Yadduka ku kyalo. Ne muganda we abadde tamanyi omulenzi by'akola? Nedda. Ne maama yali tabitegeeranga? Ye kuba yali yaŋŋaana okwogera. Ngenda kubuuza maama mpa omuzindaalo tulimu unveiled experience maama kangukuwe. Sooka obuuze ku batulaba. Eby'omwana bikwasa ennaku. Yongera ku ddoboozi. Abatulaba ku Salt TV musiibye omukyannyo bannyobe ne basiba. Omusajja yakabasanya omwana enfunda ezisoba mu 10 nga tomanyi? Nga sirina kye mmanyi ate era nga sikirowooza. Wamusenza otya? Mu kumusenza nawulira bamuyita Lubega. Lubega maama wange Wangabi. Era omwo mulimu ab'engabi bangi mu galagi. Era mbayita kkojja.
era sobola muyitaako nga simubuuzizza. Mpulira. Kaakati nga nkola ki yalina mu kusooka okujja kwe yajja ndowooza ayagala kubaako by'aŋŋamba ne mmugamba oli wangabye oba kojja wange Yajja kukwana. era tokiddangako. Ky'oba oyogera. Tokiddangamu ojja kuba owemudde. N'aŋŋamba ekitegeeza maama wo Wangabi ko nze ye maama wange Wangabi sisobola. Ne tubeerawo awo n'aŋŋamba ekitegeeza bano bazzukulu bange ko nze ye baba bazzukulu bo n'okuva n'olwaleero. Ng'abeerawo era abadde abatuma nsaba ku bazzukulu bange mbatume. Mmugamba baabo n'abatali bange ng'era ajja n'akola ki n'abakima. Mutumako ali ku dduuka mutuma buwunga bwa muwogo ŋŋenda ggira mitiira. Nze baabo ŋŋamba muwa bw'abawaayo 500 1000 kyembadde mmanyi era nga kyenkola ki kyenkomako. Kati oluvannyuma nnyo bamukwatidde ku mwana ow'emyaka 9. Lindako nga tetunnatuuka ku mwana wa myaka 9. Bwe mwogera galagi anyway tugenda kutuukayo abantu ngibalage. Eringa ng'erimu abantu abangi. Abantu bo bangi. Ye abadde akikola atya? Abantu bali obutamutegeera baakola nabo. Simanyi bw'abadde akikola. Kuba nange nkyewuunya. Galagi ajjudde abantu naye simanyi era nga n'omuntu ayinza owakana bantu ababeeramu ne bazibizaamu tuvaamu essaawa 2-3. Ate gino emyaka tegiriimu. Abadde ogamba ow'emyaka 9 biki? Ow'emyaka 9 gwe baamusanga naye. Kati engeri gye mba nti mba bize mu kiyungu mu kufumba nze abakozi tebanfumbira. Kati nga waliwo mukabulaza wange nga ŋŋamba ssenga w'abaana nti wange obulidde omusajja akutte omwana ko nze twala eri naawe olinda. Nga ŋŋamba waliwo omusajja aye nno bagambye musajja mukulu akutte omwana wa wano mbu wa myaka 9 ne mugamba olimba ssenga abaddewo ssenga twategedde dda nga tukola mirimu gyaffe nga bali olwo badduse dda bagenze na ku poliisi nakutwala mwana mu ddwaliro. Kati nga nkola ki ngenda owulira amagulu gankutuka amaanyi ganzigwamu mbagamba wabula mbabuulire. Ng'omutegedde olwo? Olwo bamuŋŋambye nti Lubega yakikoze amaanyi ne ganzigwamu gankubira ku wange. Lubega olwo nga ye akyaliwo? N'adduse n'okudduka adduse. Nga nkola ki nga amaanyi ganzigwamu nga mbuuza ye nga ŋŋamba n'owange kadde mmubuuze kuba naye abadde amutuma ayinza okuba nga naye alabika yamukozesa dda. Omwana n'ataŋŋamba. Abadde mu galagi ng'ateekayo loogi? Mubaddemu tuulu yajaalako bulangiti ng'era omusangayo nga yeebase. Buli kiramu nga wekijjaawo wakisagaakira. Era osangayo abawala abakulu akyazaayo abasajja abakazi. Kuba ne mukazi we alinganga maama w'abaana oba yamundagana ŋŋamba oyo ye maama wo. Ne nfukamira ne mmubuuza. N'akola ki n'agenda. Era nga mbadde simusuubiriza kukola kintu ekyo. Era neewuunyizza okubuuza omwana wange ng'omwana akola ki ng'asirika teyaŋŋamba. N'aŋŋamba kankubire maama. Maama akuzaala? Maama wange anzaala. Nga nkuba ssimu nga ŋŋamba mwana kwata essimu eno oyogere ne jjajjaawo. Nga jjajjaawo ayogera naye omwana ng'amugamba buli kimu. Nga mbuuza omwana lwaki obadde toŋŋamba. Omwana akola ki nga ŋŋamba yaŋŋamba okunkuba okunzita.
Namubuuza ng'akutta yakuzaala kuba okutuuka okutta. Namubuuza ye wano nze bwe nkukuba nkutta. Sirikaawo nga neekuŋŋaanya nga nkola ki nga tuggira bintu nga mbirekako abakozi. Awo tewatandika kwefumiitiriza n'ogamba nalunaalabika kubanga kati gwe emirundi egyo gyonna obadde ogijjukira. Nze kuba nina bwe natuuka ekiseera nengira nemba nga neetooloola ne ŋŋendayo ndaba oba omwana oyo gy'ali. Ng'omutima gunkubira ne ŋŋenda. Ngera bamusangayo nga mugayitayo emirimu giri eri okola ki eno? Eno oyinayo emirimu yitawo. Yazungirangayo ng'enjuki. Kati ng'omwana ayinza okuyita wano bw'agenze mmanju. Ate okugenda bw'oti naawe osaliikiriza omunoonye gy'ali omusangayo. Mwana yatuuka, mwana muto sijja gamba mu nsonyi sijja gamba nti n'agwa mu mukwano. Naye yatuuka n'amumanyiiza ne beemanyiira ndowooza. Era alabika. Kubanga ne bw'omusangayo n'akugamba ate mukambuwalira. Lubega tomukambuwalira omwana tebamukambuwalira. Namugamba lwaki takola eno emirimu? Ngamba ssente z'enkola zirabirira ye. Ng'ali mu kuzungira mu garagi. Namugamba lwaki tetukola emirimu nga ssente zennoonya zifa ku ggwe. Nina omulala gwenziwa nti nedda. Namugamba Sharifa nja kukubira eyo. Mukama nsonyiwe kwogera amanyi. Tofaayo amanyi tujja gajjamu. Omwana nimba nga nkola ki? N'ogwafa embayo omulungi, omwana mulaba aveeyo emmanju. Yali mu leggings ne sikaati ndaba ajjamu. Agira yagijjemu ne mubuuza kiki ekikuggyisizza mu leggings ng'obwedde akoze ki? Yali mu leggings ne sikaati. N'ajjamu leggings. Asigale ng'ali light. Kati nga mulaba aveeyo emmanju w'ekiyumba ky'enkoko. Ne mubuuza ovaawa. N'aŋŋamba mmanju bwe mmaze okuva emmanju ne nkola ki? Ne naaba mu kunaaba nyoza owulira ng'eno leggings ne ngiggyamu kwe kugiggyamu ne ngireetera mu ngalo. Yajja nayo mu ngalo. Mpa omuzindaalo. Kasooka nziremu ekya leggings. Ekya leggings kyali kitya? Kyali gumu ku mirundi gye yakozesa. Olwo nali mu period n'enkola ki n'engenda nali ngenze kufuka ne neekebera nga ndi mu period n'enkola ki ne ngiggyamu. Ngamba ngenda kutambula butambuzi ngende ewaka kwa maama yalimba ntwawo bangi awo n'ansanga nga nvaayo. Kati gwe maama wo omutya nti tosobola mugamba nga mwembi muli bakazi n'abakazi? Nagambye tonnimba. Njagala ombuulire ekituufu. Maama wo amutya? Mukyala munno, maama wo akuzaala. Olina omweyabiza buli kimu. Buli life yonna gy'oyitamu tewali kyatayitangamu. Yogera ekituufu. Wali ova wa musajja oli akalegingi ne weerabira okukambala obanga obudde bwayiseeko n'ojja nako mu ngalo? Nali nva mmanju okufuka. Olina we wali ovuddeyoko ewuwe ng'akwambudde n'ojja nga bye wayambudde tobizizaamu? Nali ngizzaamu empale. Ne legingi? Wakati wagenderanga mu legingi ng'ogende wuwe? Saagendangako mu leggings nali nyambadde nga sikaati. Lwaki tewayambalanga legingi ng'ogende wuwe? Yagizigaana? Nali sitera kugyambala. Maama muzindalo gwogwo. Kati Omwana oba akutya nnyo? omwana ye nga ye atya okumukuba mbooko zazitya era womugambira nti ngenda kukuba Abuzibabuze. bo bantya kabeera omulenzi kuba siri awo nti mbakuba buli budde Naye ng'omuzadde bw'abeera. era lwe mbamba kubye nange sibeekubya. Lubega ono tewamulabamu mbeera yakubanga akabasanya muwala wo? Ekisaasasa ekyo kyonna amusindikira ssente, atuma katooke, mutwalire kino, Lubega ateekawo ebbuba, lwaki tombuuzaako ennaku bbiri, biki ebyo byonna tewalinga tobimanya ng'oli bbizi okola ssente? Mbadde sibimanyi. Mbadde sibimanyi.
wabula ebyo ng'era bw'abazze okubawaawo obusente 1,500 omanyi kojja aha kwata omutwe oba kati n'abalongo bano badde baakajja n'agamba maama waabwe abalongo abo mwabamala oye n'amugamba byebiki fe abaana baffe twabakwasa Katonda fe ebyo tetubikola ki mubampe mbamale nfune obugagga balongo bawala balenzi oba alimu okweraguza ayinza okuba kati gwe bw'omanya nti muwala wo y'omu ku bba babadde akabasanya kyansuula wala kuba namala wiiki nnamba nga sirya ng'ate simu ate nga lubega tomulabawo nga simulaba nensiiba nga nkaaba nensula nga nkaaba nentuuka okugamba omwana kino ne bwe mba nga nfudde goba okoze eki goba kintusizzaako ogamba ono omwana ngamba maama nsonyiwa ne mubuuza tayagala okusoma nga maama okusoma njagala era nja kusoma ne mugamba saagala onnyonoonere ssente zange za kikazi era olaba gye nzijja nzifuna mu bulumi ne neerekereza ne mutuuza ne mugamba Sharifa olaba buli kye nkola nkolerera mmwe ne ntuuka omugamba Sharifa olaba nalina gundi kadi ya bbanka ne mugamba ogiraba nti bino byonna nkolerera mmwe ate omwana abalenzi bo nga bo si nnyo naye gwe omwana omuwala nekuba kugabana gw'osinga okukola ki okufuna nangamba maama nsonyiwa saakugamba naye nsonyiwa yaŋŋamba okukola ki yaŋŋamba okunzita kye kyandiisa okukugamba ne mbaawo nga mbirowooza neekuŋŋaanya mpola ne ŋŋamba ne bwe nnaatuula ewaka nnyinza okukola ki nnyinza okwekola ekintu kangende nkole ki nkole neebulizeebulize eyo ku mulimu tugenda netukola ki ne tuba nga tukola olwo nga ne ku poliisi tumaliriza okukola ki mwagenda ku poliisi twagenda ku poliisi naye poliisi byali bitya ku poliisi nasooka ne ŋŋenda eno e Kawaala nasanga bagaddewo nga banyuse ne baŋŋamba ate era olina kugenda mu gundi wano mu Kikoni ne baŋŋamba ate era obudde buzibye ojja kugendayo nkya neezira ewaka ne neebaka kumakya ne nkeera mu Kikoni. Mu Kikoni bwe natuukayo baabanga abannyombesa oba yali yatuukayo oba yabakubira masimu omusajja gwe wamusembeza biki kati ojja otugwiranirako otugamba mbu Sima yakutte omwana wo nga baŋŋamba olina kugenda Wandegeya era gy'oba ogenda nkwata kkubo nga tugenda Wandegeya nga tuggulawo fayiro twagenda Wandegeya nga tuggulawo fayiro nga n'omwana bamutwala e Mulago nga bamukebera naye nga nange nali nsoose mukebeza namuyisa mu kiriniki nensooka ne mukebera ogusooka e Mulago bamukebera mulundi gwakubiri ne tuvaayo bwe twavaayo ne batugamba mugende ewaka tujja bakubira essimu ekinaaba kizzeeko ekirala ne tudda ewaka ne baŋŋamba ne bali omwana ow'emyaka 9 nabo bagambe bakole ki bajje fayiro empandiika gye bagiwandiiseemu bagiwandiise bubi era enkeera nga tujja nze nabaleeta nga mbakulembera nga mbaleeta nga nabo baggulawo fayiro yaabwe nga batugamba tukole ki tugenda kukola ki kulabawo omuntu oyo wabadde akolera nammwe we mukolera nga tukola ki nga tulinnya nga tujja paka we tukolera bakubawo ebifaananyi babuuzizza abaana nga bamaliriza nga tukola ki nga bagenda nga naffe tukola ki buli omu ng'adda ewuwe. Kati ki ekiriwo essaawa zino? Ekiriwo essaawa zino baddamu okunkubira essimu nga baŋŋamba
bagenda kugira layini za musajja yalepinganga abaana nina buli kati mbu bamutulakinge kuba eyankubira yaŋŋamba alina essimu kwayogerera bo bakola ki baziraba zakozesa layini. Ate kye nawuliddeko ekyokuba nga alina we yali yeekukumye n'abuuka nga bamutuuseeko. Awo wo oba bwe yabuuka ekiro ekyo baatukubira ne bagendayo abaggalagi okumukwata n'abasirikale n'abuuka ekikomera ne gundi ebigundi bya gundi bya geeti ne bimufinita mu lubuto neera n'agenda n'alekawo engatta awo n'emmotoka yagirekawo. Emmotoka eyo ne babagamba mugijjawo mube tugenda okukola ki? Nkwata. Bwe bwagira baawe yali ndowooza ayagala okusula alinawo mukwano gwe. Emmotoka nga bagijjawo nga bagiteeka ennabweru ku kkooti. Waliwo awo paakingi. Kati nagenze okuddayo nga emmotoka baagitwala nga baagiggyeewo. Naye era baŋŋambye omuvubuka eyagize yagiggyeewo oyo mukwano gwe yennyini. Alina omwami baŋŋambye ndowooza musirikale yazze n'agivuga n'agiggyawo mbu ng'alina ne pisito naye ng'ali muleeya. Tweyanziza kati munzikirize nzireko ku kyalo eddakiika 2 mbalage proximity eyo eya omwana ono we yavanga ogenda ku garagi n'ebinaddako nga tumaliriza pulogulaamu eno wona abitegeerera katudde bwayise. Garagi zino zimumanyi nnyo ezirinaanye Kananiland, emabega wa Kananiland. Maama wabadde akolera oba wakolera emirimu gye wano era nga ndabawo amasefuliya n'ebyekuusa ku ebyo ekitegeeza nti akola mirimu gya kufumba. Wano abaana bwe babadde bajja okubanga ate abamusisinkana olwo Ssedduvuto ono n'agenda mu maaso n'okubanga abataayiza era ebiriwo kaakati byebyo. Famire gye baatugambye eri eyaleese spark oba okwavudde ebintu byonna asenga y'ono agenda kumpayo eddakiika emu mubuuzeeko senga nga mwalabye ne byabatuuseeko. Byabadde bitya? Nange omwana nali wano nga ntudde wano nga najja naŋŋamba namubuuza olinayo obugundi simanya oyina waliwo eddagala ly'enkoko lye twemuwaako ne mugamba sirina kati nagenda wali nakwata omwana n'agenda naye kati ngenda okulaba munnajja ŋŋamba gundi anka abadde akwata Ana ne baddukayo ne bajja ne tugenda ku poliisi olwo. Ekitegeeza abadde yagufuula mugano. Mbu yamugamba akako kali awo yingira okajjeyo. Nkoko kwadde abakwatiza. Yagamba mbadde akoko nti mubadde mumpeereza ne mbawaddemu akako nti saamanya kigendererwa ki. Tuyanze ebyo bano tujja bikongera kubireeta naye njagala nkulaga distance ono wabadde akolera na wana abaana we babadde babajja nga bwolaba ku garagi zino. Wano waliwo abantu bangi abakolerawo naye abaana wano mu bitundutundu bino wabadde abataayiza. Agana amaka omwana ono eya Kasembayo wano wabadde abeera katali we yagenze ku ssomero ne we wano oyo yabadde sengaawe we wano wabadde ajja kumpi buli kaana kanaka akawala akali kuno nga ataayiza butaayiza bwatyo n'abayisa wano Kinyanno na Mpindi okuva wano okutuuka wabadde akolera akugwe agenda mu maaso n'okulaba Aswot TV. Ekifo kiri bize, ekifo kirimu abantu bangi naye abadde akozesa buli kakodyo kabadde asobola okukozesa okubanga oba oli awo abaana b'abantu abawala abeera n'engeri gy'aba atambuza n'okubajja eyo okubatwala kati nga bwengenda mu maaso n'okulaga tozola ka distance ako owulidde bali ab'omwana owokubiri ekifo kati wabadde akolera baakigadde naye nga abaana abawala obwana obuwala abuyisa mu bimotoka bino n'alyoka abuleeta wano mu ttambiro lye awo yaliteeka nga yamugenda mu maaso n'okulaba. Tukyanoonyereza ku nsonga eno ono yadduse naye poliisi emunoonya mu kiseera kino akugwe atulaba wano wabadde akolera nga bwogenda mu maaso n'okulaba. Saawa zino ataliiwo ningizaako munda alinga alimu namu ebitebetebe ndooza kwabadde abaganzika n'ebyekuusa kwebyo. Nkugambye tuli ku unveiled experience tubatuusaako obo n'okubalaga butya Ssedduvuto bwabadde akozesaamu obwana obuto ddala obutannaba kwetuuka.
Poliisi wonna weenaalemererwa tujja kugiyambako, naye nga kyemmanyi tujja kubanga tugugusa wano we tuli mu ziggalagi zino ennyingi ennyo. Abamanyi Makerere Kikoni, Kanani Land weeri emabega waayo, bino byonna bibadde bibeera. Mutebi Robert nannyini field Isaac kyagambiddwa ne Yasin Kikoyo. Tugenda kubasiibulira wano, omuzigo gujja kuggulwa nga naye akwatiddwa. Mubeere bulungi, mweraba.